Kwaniriza nnyonnyini ddala munnakyosiga olunaku luno ate olwaleero mu pulogulaamu yaffe eno kyosiga kyokungula. Pulogulaamu eno Ssaabasajja yasiima tugyeyambise okugabana amagezi ko n'ebibuuzo ebinaatuyamba okutumbula omulimu ogw'obulimi n'obulunzi ate n'okukulaakulanya obutonde bw'ensi tusobole olwo nno okwekulaakulanya. Tusiima nnyo bannaffe aba Prime Power Uganda abasasulira obudde buno obwa pulogulaamu eno kyosiga kyokungula, era tubakubiriza nnyo buli munnakyosiga gy'oli okubawagira nga mugula ebintu byabwe eby'enjawulo bye batunda kubanga bijja kutuyamba nnyo okutumbula omulimu gwaffe ogw'obulimi n'obulunzi. Prime Power Uganda tusangibwa mu Ndeeba ku Najja Building, tuliraanye Bank of Africa, nga tusuubuza ate era nga tutunda kimu kimu ebintu omulimi byandiyambisizza n'abikozesa mu bulimi n'akozesa abakozi batono ate n'asobola okufunamu. Mu Prime Power wano tuleeta ebintu birungi nnyo. Oyinza okuba eyo ng'ogamba bino bintu byabagagga, bino ebintu bya mulimi atandika, gwe kasita weewaayo mu mutima ne wekkiririzaamu tekintu kyenkola nkyagala ojja kisobola. Twabagulirawo akawunti mu Prime Power, omuntu ayinza obutasobola ssente zaawamu, ffe twabagulirawo akawunti z'oleeta ze tuteeka ku akawunti yo ne tukuwa lisiiti n'oba ng'omalayo ekintu kyo n'oba ng'osobola okukikozesa bulungi. Weewaawo mu pulogulaamu yaffe eyaleero tugenda kutandika omusomo omupya ogw'okulima ennyaanya. Omusomesa waffe olunaku luno nno olwaleero ye mukulu Ddamba Eric Kezaala. Si mulimi wa bulijjo kubanga obulimi yabusomera ddala mu yunivasite okutuukira ddala ku ddaala erya digiri, ate teyakoma kusoma bitabo n'okuteeka n'ateeka mu nkola. Sanyuse nnyo okubeera ku pulogulaamu yaffe kyosiga kyokungula, era nga nkolera ekitongole kye bayita Ddamba Kezaala Enterprises. Tukola buli kimu mu by'obulimi, greenhouse, kuleeta abakozi, byonna ebyo byonna tuba tubikolera gwe tukwasa bukwasa nnimiro ne tukolera kyonna ky'oba oyagadde. Kezaala agamba nti ng'onaaganyulwa mu nnyaanya kyandibadde kya nsonga nnyo okumanya ekika ky'ennyaanya gy'ogenda okusimba. Twetaaga okufuna amagezi gennyini amatuufu. Ensigo za njawulo nnyo. Mulimu ensigo nga baagikolera kubeera mu greenhouse, ne mubaamu ensigo nga baagikolera kubeera wabweru. Kati mu nsigo zino mubaamu ensigo ng'erina kukulira ku ttaka, tuziyita bush varieties, oba nga ensigo ekula eyambuka. Kakati ne mu nsigo ezo ezambuka mubaamu ensigo ng'etuuka weekomye n'erekeraawo n'etandika kuzaala buzaazi, oba n'etuuka ekiseera nga gwalina ogikomya. Kugamba kyonna ky'oba oyagadde oba greenhouse oba wabweru mu field, lima ensigo nga yeegwanira. Mu musomo gwaffe ogwaleero essira tugenda kuliteeka ku nnyaanya eno etalanda abazungu gye baakazaako erya bush variety. Tutunuulidde singa oba ogirimidde mu nnimiro zaffe zino eza bulijjo. Ennyaanya bw'obanga onaazifunamu mu bujjuvu tozisimba mu nnimiro butereevu, wabula ozisookeze mu kalimiro akato kiyite nursery bed, oziwa endabirira ennungi egwanira, n'oluvannyuma n'olyoka ozitwala mu nnimiro ennene we zigenda okubeera. Singa oba tosimbidde mu nursery bed, oyinza okufiirwa ennyaanya wakati w'ebitundu 5 ku buli 100 n'okusukkawo, kubanga oba tosobola zirabira bulungi, ziba nga ziri wawanvu, omusana guzookya, enkuba ezikuba, buli omu azirinnyako. So kiba beta oba kyandibadde kirungi omuntu wabanga anaalima ennyaanya n'azisookeza mu nursery bed. Mu nursery bed zonna zibeera wamu. Ennyaanya ezandibadde zaayiikanga
10 ne bayikeemu ey'ennyaanya eba nnyingi naye wano obeera ozitadde ewantu wamu ng'osobola okuzifukiza n'ekiba kidomola kimu eddagala oba tukozesa lingi ate n'ekirala omusana guno naddala ogw'ettuntu guba teguzituukako nti ziba zirina kashelter kaazo n'ekirala ennyaanya ng'eri mu nursery bed muno n'amazzi gennyini tegagenda nnyo weewalanga nnyo ennyaanya y'okugiwa amazzi ne gakala n'oddamu n'ogiwa naye bwebeera ng'eri mu nursery bed engeri gye kuba nti kuliko shelter amazzi ago gabeera regulated. Agamba nti nursery bed oba emmeresezo tetumala galiteeka buli bwe tusanze wabula waliwo ensonga eziwerako z'oteeka okwekenneenya okusobola okusalawo ekifo ekituufu w'ogenda okuliteeka. Ekisookera ddala weetaaga ewantu nga onaatuukawo bulungi buli kaseera kikulu nnyo ekyo olw'ensonga nti kiba kigenda kuyambako okugyetegereza buli kaseera konna akalimu nassale abeeranga mwana muto nti olina okugiraba buli kaseera kyekisooka. Ekyokubiri weetaaga okufuba okulaba nti amazzi gakuli kumpi kubanga amazzi kyekisinga obukulu mu nursery bed nti oba ogenda kubanga ofukira ennyaanya kyenkana buli kaseera. Kati ng'ebyo byonna omaze okubyetegereza nga mwebiri wandisaanye n'omanya enjuba evaawa era egwawa. Ekyo kikulu nnyo kubanga twandyagadde okuzimba nursery bed nga tekula nnyo kisiikirize buli kaseera ate nga n'omusana tegugiyitamu bulungi. Kati singa ozuula enjuba gy'eva ne gy'edda nursery bed yo wandigizimbyemu bukiika ng'esalamu so nga tegendera mu direction y'emu oba mu kkubo lyerimu ng'omusana. Lwaki? Enjuba bw'ebanga eva eno omusana gusobola okutuuka mu nursery mu bimera ebiriyo. Kati singa enjuba edda mmakati oba mu ttuntu eba tesobola kubyokya. Kati singa ebeera ezze oluuyi olulala mu kawungeezi eba esobola okuweerezaayo akasana akagere. Ekyo bw'otakikola ennyaanya zo zigenda kukuba omusana oba si ekyo zigenda kukulira mu kizikiza zireme kugasa ng'eyo eryandibadde ng'eteredde bulungi. Kati ekyo nga tukimaze tufuba okulaba nga nursery bed yo tesukka mita emu obugazi. Lwaki? Kisobozesa omuntu anaagikolamu obutagirinnyamu. Akolamu ng'omukono gwe gutuuka mu kitundu ate nga n'oluuyi oluli bw'aba era atuuseemu omukono gwe gutuuka mu kitundu makkati ga nursery bed nga teyeetaaga kugirinnyamu oba kugibuuka. Kati obuwanvu osobola okugenda okutuusa ng'ettaka lyo gye likoma oba obuwanvu bwa nursery bed gye weetaaga naye ng'ogenderera nnyo obugazi bubeere nga bwa mita emu. Ekirala nga tunaateekawo nursery bed ofuba okulaba ng'ensolo teziizannyirewo nnyo kubanga ensolo zisobola okugirinnyalinyamu oba ne zonoona kyonna ky'oba okoze. Bw'omala okulonda ekifo ekituufu awagwana okuteeka emmeresezo oba nursery bed pima bulungi akalimiro ko akenkana mita emu obugazi limawo bulungi. Ettaka likabale ebifunfugu byonna obimerengule lifuuke ng'omusenyu oba nga temuli mpulunguse n'akatono. Lwaki tukuba ettaka lino? Twandyagadde nnyo ensigo eno okubeera mu ttaka nga ligonda oba nga ettaka lya luwewere. Lwaki? Akasigo kaffe kano nga kakula emirandira giba minafu nnyo nga tegisobola kunoonya oba kuyita mu mayinja ga kaluba. So kyandiba kyetaaga nga ettaka terikaluba nnyo kisobozese emirandira gy'ensigo zino okutambula obulungi n'ekirala kiziyambe bulungi okufuna we ziriira kubanga emirandira gino tegisobola kuliira ku mafunfugu wabula giriira mu ttaka nga limenyamenyeddwa bulungi. Nga tumaze okulevolingawo bulungi tudda mu kye tuyita drenching. Drenching ono kitegeeza okutobya nursery bed yaffe yonna n'ennyikira eddagala. Tutabulamu eddagala lya bika nga bina. Erisooka eddagala erigoba ebiwuka bino ebiwuka ebitambula ebiwuka ng'enkuyege n'obulaalala. Tuteekamu eddagala erigoba obuwuka bwe bayita bacteria.
bakitiriya ono era yalwaza ebirime bumuwotoka ne bibanga biwotose nnyo. Kati twagala tumwewale mu nursery bed yaffe tuteekamu eddagala erigoba blight oba okubabuka. Kuba tetwagala nnyanya yaffe erwalire mu nursery bed tugifiirwe. Twongeramu n'ekigimusa kye tuba tuteeka mu bbomba oba kye kiyite foliar fertilizer. Kati bino ebika bisatu byonna tubiteekamu mu ddagala ne tukubiramu ebbomba ne tusobola okutobya nursery bed. Kikwetaagisa okuteekamu eddagala oba okuteekamu ebbomba ng'ejjudde okusinziira ng'obungi bw'oyina. Entabula y'eddagala lino nayo nsonga nkulu nnyo. Weetaaga okulitabula mu mitendera emituufu ate n'obwegendereza okusobola okulifunamu omugaso ogwo gwennyini gwe wamma gwe walubiridde. Osooka n'oteekayo eddagala ery'obuwunga n'oteekamu amazzi amasaamusaamu era n'onyeenya. Kati awo n'olyoka oyongeramu eddagala ery'amazzi naye era naye toliteerayo mulundi gumu. Lwaki? Eddagala lino liba kwafu nnyo nga lirina amaanyi mangi. Singa oliteekamu ng'olimixinze lisobola okukola reaction erikendeeza amaanyi. Naye bw'oliteekamu nga obadde olitaddemu amazzi n'olisaabulula awo liba terijja kweyokya nnyo. Tufuba okulaba nti lyonna lyonna litabuddwa bulungi tukola ekintabuli. Lwaki? Nti eddagala lino erya wansi jjukira tusoosaayo ery'obuwunga nti singa ofuuyira nga tolitabudde bulungi ezisooka zifunako lino eddagala ery'obuwunga lyokka. Ate nga kwegamba twandyagadde nga buli nnyaanya efuna ebika bina eby'eddagala litutabudde. Singa tuteekamu nga totabudde bulungi ezisooka zijja funa lino erya wansi eryasooseeyo. Kati ate zo makati zifune lino lye tuzizzaako. Kati ate zizaago tezifuna nnyo kubanga waggulu wabeera awasaabulukuse nnyo nga waliyo mazzi. N'olwekyo twandikubiriza oba tukubiriza omulimi yenna ng'otabula eddagala ofube okulaba nti lyetabulira ddala lyonna lyonna buli kikolo kisobole okufuna eddagala lyonna ery'emirundi ena. Tukubiriza nnyo omuntu okukozesa ebbomba okufukirira. Lwaki? Eddagala lino okulifuuyira mu drenching ono tetwandyagadde ate lyonoone olwedde kye twakoze. Singa okozesa ekidomola oba ekikopo ogenda kufuuyira bubi. Kwegamba ewamu ogenda teekawo lingi ate ddala nga si lingi ng'oba ttono liyinza n'okuggwaako. Naye bw'okozesa ebbomba eteekawo engeri y'enkuba buli wamu ne baba nga bafunye eddagala nga lyeri erimala. Naye bw'okozesa ekikopo oba ekidomola abamu nga bye bakozesa eddagala oba ogenda lyonoona ate ewamu oteekawo lingi ebala nga ttono ne beedi eno gye twakoze yennyini oba ogifuukuula. So kiba beta omuntu bw'aba nga afuuyira n'afuuyiza ebbomba n'ateekawo engeri y'enkuba. Ojjako kano akafuuyira akatono n'oleka ku mukono ekituli kino ekiba kireeta eddagala eringiko kubanga tetwagala ati lituteekako lifumuke mu bbanga. Twandyagadde linnyikire munda. Katusooke nno tujje ku lwendo lw'amazzi n'oluvannyuma tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Tova ku terefayina eyaffe.